tusuubira wiikendi yagendedde bulungi. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu ebimu mu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Eno ya lipoota y'embeera y'obudde ogikutuusaako nze Agnes Nalukwango era nga ziweredde essaawa 3 ez'okumakya. Arua ebadde ne millimeters 2 n'obutundutundu 2 obw'enkuba wabula Tetoro milimita 1 n'obutundutundu 6. Akasana akaaka nga mwetobeseemu n'ekifu naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo kiva ku mpewo enkalu ezikunta nga ziva mu ddungu lya Buwalabu okudda naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, wabula ate n'omukubo gw'enkuba gukyagendedde ddala mu maaso n'okusimba mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono era nga kye kiviirako enkuba mu bitundu ebyo ssaako ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Era nga n'olunaku olw'enkya ku makya tusuubira akasana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga bwe kakubakubamu, wabula ate mu nnyanja Nalubaale tusuubira enkuba entonotono okutonya. Ate mu biseera eby'amalya g'ekyemisana tusuubira enkuba okutonya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu mu buvanjuba olwewasigadde akasana kajja kwaka nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu eri waggulu tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 30 eyo ekaseese, wabula ate mu bukiikakkono ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 29 olwo mu kibuga ekikulu Kampala degrees 28. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi ne London tubisuubira okuba n'akasana nga kaaka bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu Nairobi lijja tuukira ddala ku degrees 27. Wabula ate mu New York akasana tukasuubira okwememula olwo mu Rome ekiddedde so nga ate mu Moscow tusuubira enkuba nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 20. Ebisobodde okufunayo okuva mu kyanga ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde nkwagaliza ekiro ekirungi. Nze Agnes Nalukwango, weeraba.